Yes, tulaba omwana kyaddaaki kkooti emaze n'emuwa maama we omutuufu yali yawambibwa eddwaliro. Amabeere gasingira ddala obukulu era gaadibayizinga omuntu yandadumala yandadayo emyezi mukaaga katayonzi era abaako nekyakusibwa so kyasobola okugaddako okusinziira nga babamugamba ekitakosebwawo singa aba aludde okuyonka ate naddamu n'agayonka awo pediatrician alina okumuwa advice waye mukugu mweri okay amanyi zesani zeradi toyanziza sebo yes social media webale nnyo okuba ng'ogoberera ekyaddaaki omwana eddwaliro limuwaddeyo erya Rosewell eryali lyamuwamba oluvannyuma lw'okulemererwa mbu abazadde ababiri abo boolabye balemererwa okusasula ensimbi obukadde obusoba mu 5 akati ne bajja mu kkooti naye kkooti olwaleero esazeewo negamba nti oluvannyuma lw'okusaba DNA oba endagabutonde ez'abazadde ababiri bagenza okikebera ozikebera era ozekennenyanga omwana kituufu w'abazadde bano ababiri so n'olwekyo binyo tojja bikutuusaako ku social media webale nnyo okuba ng'ogoberera tugenda kwogerako ne balooya ababadde mu musango guno omusawo omukugu omuwulidde bw'atubuulidde. Tulaba tugenda kansa kibeeradde mu kkooti ate tumanyi omwana ali ku motion media webale nnyo ensonga zino. Okay, mu Luganda ngende okay ekisooka luno olunaku lulungi olunaku lwa ssanyu si feka mu balooya naye weewaawo eri n'abazadde n'omwana singa tujjukira okuva we twateekayo omusango mu kkooti weewaawo olunaku lwaleero kkooti emaze n'ekisala gati omwana bamuddize maama we weewaawo ne taata we ekyo kiddiridde okulaba nga DNA report gye baakola weeks 2 weewaawo 3 emabega efuluminga egamba nti bo be bazadde b'omwana era tuli basanyufu tumanyi buli kimu kigenda mu maaso bulungi twebaza abantu bonna naddala kkooti naddala omulamuzi Esther Nambayo wa kkooti enkulu wano ku Twedi nga tumwebaza ng'omuzadde waawo ng'omulamuzi ku lwa kino ekikolwa ekyokugatta taata ne maama weewaawo n'omwana nate okumala emyezi wakati w'3 n'ena nga tebali naye gano mawulire malungi era ffe saidi yaffe nga ba applicants tuli basanyufu era tusuubira kyetumanyi kintu kimu nti kyetutuuseeko olunaku lwaleero si kyalinda yekka ng'omwana naye kyo abaana bonna abayita mu ngeri nga zino weewaawo n'abazadde abayita mu bizibu nga bino era tumanyi buli kimu kigenda mu maaso paka we tunajja nga 17 Oktoba guno omwezi ogujja ogwa Oktoba 17 tunajja tugenda kukola ebintu ebyenjawulo naye okusingira ddala kkooti etegeeza nti olunaku lusonjodde nga olwaffe sayidi zombi okulaba nga tubuuza ebibuuzo abantu abajulizi ab'enjawulo ffe tusabye kkooti nti tugenda kubuuza abasawo ba Roswell Women and Children's Hospital weewaawo n'omuntu gwe bagamba abadde akulembera oba abadde n'omwana gwe bamuwa weewaawo nabo basabye okubuuza ebibuuzo bye tuyita cross examination abazadde bombi. I had not taken long without seeing him, so the time they brought him, at the moment I wouldn't be sure that that is the day. okay But it's the most happy yesterday. I thank God for finally I've gotten my baby. Is that your baby? But all in all, we are happy. We thank the Honorable Court. We thank God for the body. We are able to get back our child. And because this Honorable Court has been able to give us back our child after they indicated that it should be a DNA test, which came out to be positive, that is the biological parents of Alinda parents. So today we are very happy and we are enjoying